yo kati Kagame ne Museveni batandikawo ekibinja kyaba mukwata mundu Museveni akwata omusajja bali bamuyita Kabila Laurent Kabila amutwalira Kagame e Rwanda nga mumulaga nga mugambo tuba twagala okuguza ekintu kyaffe abakongo tulina okupresentinga face y'omukongo kakati balonda Laurent Kabila Laurent Kabila mu myaka gy'enkaaga yali yalwanako okwagala okujja ku gavumenti ya Mobutu nemulemerera era yayambibwako Che Guevara ndio mwali mumuliddeko naye ne bigaana kati n'abivaamu nadda mu business waneeno e Uganda ne Tanzania ng'akukusa golodi amasanga g'enjovu embawo n'ebintu ebira kati gye baamusanga ne bamugamba omanyi tudde mu struggle ne bakola ekibinja ky'abayekera bali bakiyita AFDL kati bakikola ekibinja ekyo kyalimu abanyamulenge n'abatuusi b'embagambya bali badduse abahutu omubuzaabuzo omunyamulenge wakati tulina omunze mbadde omuntu kati kankunyonyola omunyamulenge abanyamulenge be batuusi abaali baddukira mu bitundu by'e Rwanda mu 19th century mu colonial era kati bagendeyo ne bafunayo obubudamu mu bitundu bya Kivu naddala Northern Kivu Mukongo kati kakati bwe batuuka eyo nga bamazeeyo akabanga baayagala okwefuula nti bannansi baki beeyo kati mu 59 waliwo ekitta abantu ekyasooka e Rwanda ekyagoba abatuusi e Rwanda kati bano abatuusi abadduka ne bagenda mu bitundu era bya Kivu mu 59 basangayo abatuusi bali abaali bagendayo mu bitundu mu biseera bya koloniyo era mu 19th century kati bano abatuusi abaali basookayo bayagala beeyawule kuba neeno abaali bazze abapya bo ne bagala ffe kati batuyita banyamulenge bali tetubakola ki tetubamanyi ffe tuli baawano oba tutegedde naye nga bonna baki batuusi kati abanyamulenge be batuusi abasooka okugenda mu bitundu bya Kivu mu 19th century abataagendayo ku lwa genocide Ozinga mukatona awo Salamanda ekintu ekyo kyoyagala okulabikira nga Frank Gashumba kye bavuga essaawa zino ku Banyarwanda abazaaliddwa mu n'abakeerawo ndabana abazze abayingidde obuyingizi tebazaalibwayo bali ba invaders era ngenda kulaga kubanga ekiseera kyatuuka ne Mobutu kennyini n'abatabukira kubanga Mobutu mu 81 yalipiringa etteeka eryali liwa abanyamulenge n'Abanyarwanda bonna obutuuze kale obuli awo obuli temporary yali lipiringa kubanga abagundi abahunde n'abantu abatuuze ab'omu amawanga amalala gamuteeka ku pressure n'alipiringa etteeka n'agamba mu Congo temulimu banyamulenge temulimu batuusi temulimu bahutu Congo y'abakongo etteeka n'alisazaamu oba kitegedde so kakati Mobutu bw'asazaamu ero etteeka abakongo abasinga baasituka ne baga kakati abantu batukole ki batuviire lwaki babagoba kakati bw'ogenda mu kitundu ky'abahunde sebaba batuusi baali bawamba ettaka mu kitundu ky'abahunde 60% ettaka eriri alebo lyonna lyonna baali balikola ki balitwala nga abakongo tebalinayo balimira kati Mobutu abayamba mu 81 yali agenda mu kalulu kati nga anoonya tuulu gy'asobola okukozesa okusika abakongo bamulonde kwe kulipiringa etteeka kubanga yali amaze okusoma ebyobufuzi ebiri ku ground ti abakongo baali bakooya abanyamulenge n'abatuusi n'alipiringa etteeka eryali ligaba citizenship eri abo abaki abantu kati bano abakongo ne basituka ne bakola ebibinja by'abamayimayi oba mwali mubawuliddeko ne batandika okugoba abanyamulenge buli kasasiro yenna kati bano baddukira Rwanda Kagame n'abagamba muteekwa okuddayo ku mpaka Katolo lwaki Kagame yali alina kyabazizza nandi kakati Kagame abazzaayo lwa nsonga yali ayagala akulyetinga counterbalance force eri abalabe be abahutu abali basigaddeyo eri nti azzeeyo bano Salamanda Katolo kati kano kabatuusa akali kazzeeyo e Rwanda Kagame akakomyawo eno kasobole okubega abahutu n'okubanoonya abahutu babatemule yesebo kale tugende mu maaso kati bwe kyali oba kitegedde kati Kagame era mu 96 bw'ata
batandikawo okukola ebyo ebibinja by'aba militias ez'Abanyamulenge n'Abahutu ziddeyo mu Eastern Congo zitabangule gavumenti ya Mobutu, kubanga Mobutu yali awagira abaki Abahutu kitegedde, ate nga amaze n'okuwa green light ganena amawanga gali mu bitundu bya Congo mu Eastern DRC gagoba abaki Abanyamulenge n'abaki n'Abatusi, kubanga Abanyamulenge n'Abatusi jukira be baali bagenze mu kibinja ky'Abakabira ekyali kyagala okujjako ki Mobutu. Kati ne Mobutu neki yakola bwalaba nti Kagame ataddewo embeera mu 96 naye naddira amagye ganene agali agalwanda agali gadduka ekita abantu negajja okunoonya obudamu n'agakozesa naye n'agagatta ku jjeeri ne batandika okulwanyisa Bakagame n'amagye gawa neeno age Uganda. Era olutalo olwanyinyitira paka mu 97 Mobutu bamukola ki bamugirako. Kati Kabila ne Museveni kambuze wanji tibawo katono tebanja Kabila wagirwani Kabila mukumuleeta okulwana Mobutu yalina support ya Museveni ne Kagame. Nakugambye nti Museveni ya introducinga Kabila eri Kagame ndozo kitegedde mu 94 kakati mu 96 Kagame ne Museveni bayamba ku Kabila okukola ekibinja kyabayeekera